ngenda basa muntambuliza akatambi kano strictly ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, positive WhatsApp groups. Ku mutimbagano gwa YouTube nasigaza right yange rensonga abantu bangi babali bamisuzinga content wange omoteka mbibagala omukozesa buli kimu kibagala ngamunyagira ko n'ensimbi z'abantu kati nabagambye no muleke deserving right yange okubanga akosa content wange ne information abantu bajja gisangayo kale bwe babuzaako n'okubasaba okusharinga akatambi kano wena option abantu 10 sharingira ko mwenda akama kasigade okatya ku page wa account yo batayina mu gukiro ba access wano bajja kubalira ku account yo bwe malo kubuzaako bwentyo n'okugamba nti nsasanyiza akatambi kano ngenda kusaba mpitira abantu bano wammanga nsaba mpitire Nyandi Soferiti bahabulwa mutabani we Didigi ompitire Anita Amongi abere katambi kano ompitira ba Enale Mbona abere katambi kano bana Uganda bonna babere katambi kano mukulembeze wange na Jonah kutumiddeko nawe kusaba mbere katambi kano baba kusharingire nawe kabereko bulungi nnyo butuvaawo okubasaba okushitaginga abantu abo tugenda buterevu ku bintu ebyatulese nsaba mutagingire wano mukyala gubayita Mangalita Nanja oba Margaret Nanja nsaba mutagingira mukyala gubayita Mangalita Nanja ye yemanyi erinya bwali uli ajaddu mwena mbalete mulimanyi mumutagingira mukyala gubayita Mangalita oba Margaret Nanja yemanyi naba mubalete mumanyi ne mutaginge wano yono mubalete mumanyi ne mutaginge wano yono wano oyo mukyala bamuyita Margaret Nanja mumuyite omayiro efula nnyo abagezi mumuyite bamuyita Margaret Nanja egembadde mmanyi agali mu sukuli naye nga amannya ag'amatuufu ye Margaret Nanja nzaalo ya Mwakiso district Nansana municipality mumuyite ajje wano Margaret Nanja mwetaaga mu katono nnyo ajje mutegeeze byenno mutegeeza yoyo mukyala Mangalita Nanja mwena mbadde mmanyirire mulaba mu sukuli omwo nenga amanyaga matuufu yoyo Margaret Nanja Mangalita Nanja mwetaaga wano buterevu kubanga ali Kampala sawa zino njagala kunyumyamu naye omanyi nali nabagamba saagala nnyo ntalo n'abakyala era bw'olaba ku social media nze siggula ntalo ku bakyala nedda naye waliwo omuntu asukka temwategedde lwaki akafaananya kafulumye naye ngenda babulira lwaki kafulumye kati malubaga mutangira omukyalo yo neyajje then mulyoke tugende maaso ne video eyatuleese ngenda kusooka kuyita muze tuyita kandabe wano mu archive yange mara okulala mu archive yange ngenda sooka kuyita mu security alert then tulyoke tugende ku information eyatuleese bulungi nnyo kati okusookera ddala kansooke ntwa mumpitira n'omukulu Eddie Kenzo Edrisa Musuuza naye abeere ku video eno n'abalala beeta abaana ba celebrities mu Uganda nabeereko ddala abayimbi abali mu music industry nabeereko kuno nino baka bwabwe bulungi nnyo kali kansooke malo twala okusaasira kwange olwali naku z'omwezi ziri bbiri eza konka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2026 kansubire nti message ene netuuka ku baganda baffe bonna nze nga Munnayuganda afaayo eri obulamu bwa bannayuganda bonna nga saawuddeemu kibiina kya byabufuzi na ndowooza mu byobufuzi ntwala okusaasira kwange n'okunywereramu kwange eri baganda bange bannayuganda bannange bonna bwe tusiba mu gganga Uganda bajja okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'Abawarabu mbasaba ekisookera ddala okwekuuma wonna we muli ekyokubiri mbasaba mubeere bagumu enywera yeerima temukola video nga mukaba mutiitiira nnyo no tekina kye kigenda kuzza olw'ensonga tokyasobola fuluma wooli olina kukwata musaalo gwo olina kukwata bibuliya yo olina kukwata musalaba gwo sapuleyo n'otandika okusaba Mukama Katonda namugereka akakkanya obusungu bw'abalwanagana essaawa zino ensonga eyo osobole okukola ki okudda mu nteeko nga bwe nabagambye ku lunaku olwajjo nti olutalo terugenda kukosa bali mu nsi ezokka naffe lugenda tukosa era ndowooza mulaba tutandise tukosa mu ngeri yonna esoboka kati naye okusingira ddala njala osooka okusabira bannayuganda mwenna bali mu nsi z'Abawarabu Mukama bakingirize mubeere bagumu mubeere n'essuubi nti buli kitandika kyonna kibeera n'enkomerero naye enkomerero kiwedde kitya era ddi bukiri ekirese mu byenfunayo mu bulamu bwo era kikyusizza kitya entegeerayo mu bulamu bwa bulijjo kyekikulu kya byonna kati saagala mutye nnyo
ate saagala mukaabe nnyo njagala mbeere bagumu mumanye nti bino mu nsi bibeerawo naye bikomekerezeddwa bitya bikutusizaako bulabe ki mu byenfuna ne mu bulamu bwo era obiyigiddemu ki kyekikulu kya byonna naye nga nze wendesa Mukama Katonda mwenna mubeere safe oba onjagala oba tonjagala nze nkusabira obeere safe kubanga olina okulaba ku ggwanga eppya engeri gye balitambuza mu Uganda era olina okutegeera ensi nti ensi si kuleekaana ensi bannyini yo bagifuga era bagirwanira n'olw'ensonga ensaba Ddunda Namugereka yonna gy'oli gwe simanyi bw'ofaanana okingiriza baganda baffe bonna abali mu Middle East buli nsi gye bagenda okunywa ekigula Magala Eddiba okakkanya obusungu bwaba bali mu ntalo basobole okuba nga bakkakkanya obusungu bw'okulwana olw'ensonga nti enjovu 2, 3, 4 we zirwanira wattu omuddo gwe gubonaabona so nga ate omuddo guba tegumanyi ku nkaayana za njovu zino ejje zajja obusungu okutuuka okulwanagana kati ffe nga ffe basarajja okwata abajja mu Middle East okunoonya ensimbi Mukama akingiriza baganda baffe buli wamu we bali ate ejjukira bali mu kisiibo embeera si nnungi nnyo abamu tebalabanga ku ntalo tebalabanga ku biwaluka bali mu buzibu obuteekanika naye Mukama bakingirize basobole okuba nga baguma mu mitima era okkakkanye abalwanagana basobole okukkakkanya obusungu baganda baffe basobole okuba nga bafuna ekigula Magala Eddiba saako n'okuba nga basigala mu bulamu bwabwe obulungi bwe badde bafunye omanyi mu Uganda ewaffe kyangu nnyo okubeerayo ng'olowooza nti ensi bwetyo bweri ne bw'omala okutambulako ozuula nti ensi za njawulo nnyo kati gye badde baziri badde bafunye obuddamu n'okufuna ekigula Magala Eddiba ate wanga batandise okutabanguka kiba kitegeeza nti ate baabolekedde okukaabagatwaha ng'entulege so ng'obuzibu si bwabwe obuzibu bwa njovu ezirwanagana ng'abalwanaga abafuna obuzibu wabula tebamanyi kikyatuukawo bakirebulabe Mukama bakingirize osobole okuba obukuumi n'okuba nga obakuuma buli kimu basobole okuba nga balabya famire ze kubanga famire Kampala Uganda gye baazireka bambi nayo ziri mu matigga basoba tebeebase bagamba nti abaana baffe bali ku ki njagala kugamba omwana kabeere mubbi kitaawe ne nnyina at least bakaba amaziga teri muntu ayagala mwana we kufa oba kutuusibwako bulabe kale ffe nga bannayuganda bakafenyera ebbuga lyala bbisi tusabira baganda baffe bonna bali eyo Middle East Mukama bakingirize ebyobufuzi n'ebyentalo ebiriyo bisobole okukkakkana wattu bafune ekigula Magala Eddiba n'obulamu bwabwe busigalewo basobole okuba nga badde okwabowe abasigadde okukola basigale nga bakola basigale ku mirimu kubanga tukimanyi bulungi nnyo ne gye bali oba tukoze n'okulya tolya ne kampuni ezisinga obungi ziri mu matigga okuba nti emirimu zaagyo zigisibako kiba kitegeeza baganda baffe kabakalabaayo kale adla wonna wooli tukusaba nga tuyita mu linnya ly'abaddu bo bonna bw'owasindika ku nsi kuno tubula ekigambo ekikulu bakutusiza obubaka buno otukumire bannayuganda bannaffe baganda baffe mwenna mbatumiddeko era tubasabira Mukama bakingirize yonna gye muli kiwedde ekyo kati bwe mmala okusabira baganda baffe abo nga bulijjo nze nabagamba sina lutalo na munnayuganda yenna olutalo lwange luli wakati wange na Museveni na famire ye nkiddamu nabagamba sina lutalo na munnayuganda yenna olutalo lwange luli wakati wange na Museveni n'akabinja ke abasigadde babakozesa bukozesa olw'ensonga temutegeera nti babakozesa ekyo njagala okiddamu gwatule n'otandika okwogera ku lumbuye ng'omwogera amafuukuule bambi omala mbya mu bulago bino ebiseera nze siina lutalo naawe olutalo ndulina na Museveni era naye akimanyi olutalo lwange luli wakati wa Museveni nange ne lumbuye kubanga eggwanga lyaffe alifudde kitagasa eggwanga lyaffe batufudde momboze bannayuganda batandise okuzunga ng'abataliiko waabwe yesokola kinze mbagamba nti sina lutalo na munnayuganda yenna oba wagira enale musaagala kumanya azilonga azitoze mu arena evuma mukulembeze wange tulingiridde enkyukakyuka era kyova olaba nti abantu abasinga obungi sirina lutalo nabo gwe bw'ojja n'okolako vidiyo ng'onvuma gwagira NRM sigenda kurespondinga kugwo kubanga mmanyi bakozesa bukozesa lwaki bakozesa vidiyo evudde kwanjula njagala etandike security tezigenda kujja mu maaso awo kankunyonyera muganda wange tuyinza okusinkana mu maaso ku maaso nenkubuuza ekituufu kiri nti kiki ekikuwagiza National Reverse Movement mpayo ensonga 5 tosobola kumpa nsonga n'emu lwaki tosobola kumpa nsonga n'emu olw'ensonga nti gwe kennyini ng'omuntu emyaka gy'olina emyaka egyo gyandibadde nga girimu ebibala bingi nnyo ekikuzizza emabega ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo okubanga tolina mulimu n'owaŋŋanguko gidde mu diaspora ebadde enfuga mbi eya gavumenti eyo abaana bo butafuna kyakulya wadde okusoma ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo abantu okuttibwa n'okuwambibwa ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo abantu okuggibwako amataka ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo kati egavumenti eyo gwe nga ggwe atasobola kwekolera ngalo bunani
olwokuba nti Museveni alina ssente z'asobola okugaba kyekikuwagiza gavumenti eyo naye bw'aba takuwadde ssente wallahi naawe amazima ogamanyi wallahi naawe amazima ogamanyi nti mwenna bawagira NRM muyimidde okubanga Museveni ssente azirina ez'okugaba ate nga naye azibbamu mmwe ate bw'akuwa ssente ezo era ogenda kumala ng'ozispendinze nga zizeemu mu saturation kitegeeza bw'azikuwa abanga akusindise ozikozese zimale zimuddire oba okitegedde njagala ofuna obwongo buno teri asobola kuwagira Museveni nga tamufunako ssente batono nnyo era buli awagira Museveni amukubira ekikopo afuna ssente naye ssente ezo bakuwazizo ssente zamuwa musolo bwe bazikuwa era ogenda zizza mu saturation ng'ozikozesa ebintu byagala okukola bulamu bwa bulijjo ebintu ebyo bivamu ekisolo ssente ziddira Museveni era waba tazikuwadde oyogera amazima era amazima mugamanyi nti waliwo mismanagement of that country mismanagement of natural resources waliwo political instabilities mu Uganda buli kimu kimanyi lwakuba nti Museveni abawa ssente nemuggala amatu nemuggala amaaso bwe batazibawa nga mwogera amazima kyenjagadde okusooka okuyisaawo ku bannayuganda awo tuvuddewo kasooka epiisa security talent zino mangu alright waliwo ekiwamba abantu ekigenderere era nga abantu bangi abatamanyikiddwako mayitire abali mu SFC Tocha Chambers wa Barracks Katabi wabula abo abasibirwayo bebasanga abantu abo nabanyumiza nti nze nva gindi banzija gundi nze gundi maze wane banga bweriti nchiddamu abantu bangi abawambibwa abali mu safe house z'enjawulo ne Tocha Chambers z'enjawulo ne Barracks nyingi z'amagye nga bali omaze emyezi n'emyezi nga teri amanyi kati kankuleetere omuntu omu ate ng'omuntu ono ali related ku family eri famous ne baloya bali famous wabula nga tebamanyi muganda bwe gyali alright family y'omugenzi Sheikh Malende ono ngera itaata wa Honorable Shamim Malende nga ne Shamim Malende njagala okutegeeza nti muganda we gwe bayita Aisha eyali asuubula e China era nga musuubuzi Aisha yajibwa makage mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde omwaka oguwedde nawambibwa abatamanyanga ba SFC yamutwala nakati ali mu SFC Barracks kurente baawo Katabi javundira Aisha ono abadde aina edduuka ku Equatorio Mall oba gye tuyita Equatorio Hotel mu Kampala wakati era ali mu Tocha Chambers za SFC Katabi emisango gye bamugulako nti ono kiteeberezebwa okuba nti abadde afandinga ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku badde bakifandinga so nga mukyala wattu talina kyamanyi olw'okuba nti baawulira nti ali related ku president so nsaba okuluma okutula okutegeeza family ya Haji Malende nsaba okutegeeza Honorable Shamim Malende ne abolugana bikona emikwano nti mwanyina mmwe gwe bayita Aisha ng'ono abadde musuubuzi nga badde asuubulira China era nga badde n'edduuka ku Equatorio Mall tafanga gyali naye ali mu Tocha Chambers eza SFC Katabi so Honorable Shamim Malende wonna wooli oli mulooya mu w'amaanyi saako ne bannyoko abamu balooya nsaba bategeeza nti mwanyina mwono tafanga gyali ali mu Tocha Chamber za Muhoozi Katabi mbategeezezza mutegeeze n'abala omwami oyo omukyalo oyo yali tafanga nenge ekyamuwambya bateebereza okuba nti abadde musuubuzi w'amaanyi nnyo nga asobola okuva e China mu Uganda nga asobola machineries bamuwamba mu makaage ne bamutwala ali mu SFC Barracks Katabi bamuwamba so omukyalo oyo gyali amawulire gano jagadde nga batuuseeko okusinziira ku omu ku basobodde okubanga Katonda amuwanda n'amuta omukyalo oyo gyali so Honorable Shamim Malende n'abala mutegeere nti muganda mmwe gyali awo nvudde obulungi nnyo ku security alert esooka security alert eyokubiri
mwenna bannayuganda abali mu Buganda bwe ngoma bannayuganda abali mu Buganda ntegeeza amawanga gonna agatudde ne gasisira mu Buganda saako n'ebitundu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform gye kyawangula oba gye kyalina obuwagizi obw'amaanyi mubeere aweya ku kiki ekigenda okujja mubeere aweya ku kiki ekigenda okujja naddala abantu abakolera mu bitundu eby'ebibuga nenga bizinesi zammwe mwazisetinga ku mbalama z'ebizimbe oba olinako mobile money oba olinako kaduuka oba olinako mudaala gwa buli kintu kyonna mu bitundu byonna Kyagulanyi yewangula bibuga byonna emu ku security alert gye mentionings egy'olwobudde yabadde nti mu Army Command eyatuula wiiki eri ewedde gye mwalaba bayisa resolution bagamba nti bagenda kukola ebintu bino wammanga eri mu bitundu byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula. 1 bagenda kuteekawo economic sabotage bagenda kukola a massive economic sabotage eri bannayuganda bonna mu bitundu mu 7 gye bataamuwakalu that means Uganda yonna mugenda kulabako municipalities ne cities nga zeefuulira abatuuze baazo nga bamenya ebizimbe byabwe bamenya kioski zaabwe emidaala gyabwe amaduuka gaabwe na buli kimu nga bakimenya mu bibuga ne municipalities across the country kuba Museveni yafuna akalulu. So ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe nti ezimu ku resolutions ezayisibwa mu Army Command yatuula mwalimu economic sabotage mu Uganda yonna Kyagulanyi yawangula gyalina obuki gyalina support y'amaanyi era kino mwakirabye kyatandikidde mu Kampala kitandise okufuluma n'embala ekyagenze ezo sigama nti bakikola mbalongoosa bibuga no bali mu kukola economic sabotage ku part and partial of the resolution eyayisiddwa mu Army Command eyatudde wiiki eri. So njagala bategeeza mwenna bannayuganda mubeere aweya resolution ey'okubiri yabadde ya insecurity. Ebitundu by'emmenyere byenjogedde wagenda okubeera economic sabotage wagenda kuteekebwawo insecurity. Bagenda kutema abantu, bagenda kuyingirira amaka gammwe, bagenda kwokya bizinensi zammwe. Naye nga neza NRM oba ezimu ku z'aba NRM bagenda zikolako effujjo then batandika okugamba nti abawagizi ba National Platform batandise okulwanagana n'abawangula aba NRM oba aba National Platform batandise okulumba aba NRM. Ekyo batandika okugaziya fayiro eri gye badde baagala okukwatirako abakulembeze ba National Platform bonna. Nkiddemu ekya economic sabotage mukitegedde bulungi nnyo. Already action yatekingiddwa. Already action yatekingiddwa kati insecurity egenda okujja mu areas zona across the country mugirindirire nga nkuba. Omuliro, obubbi bw'amajambiya, okubbisa amajambiya, okwokya bizinensi z'abantu n'okwokya amamotoka. Kati mu bye bagenda okukola bagenda kwatakinga ne bizinensi z'abantu ba NRM then balyoke bagambe nti aba National Platform be babadde mabegawo okwokya ebintu bino ebya maduuka ba bizinensi z'aba NRM olwabagaziye fayiro kubanga bakyayagala okukwata n'okuwamba. Kino kigenda eri wonna mu ggwanga lyonna kuba Museveni akimanyi bulungi nnyo tafunangako kalulu. Results entuufu azirina ku mmeeza, results entuufu ise ezirina, results entuufu poliisi ezirina, results entuufu CMI Chief of Military Intelligence bazirina nga Museveni yafuna 27%. Kuno Museveni kwoli, iso kwoli, CMI kwoli, Crime Intelligence kweli, ne poliisi kweli. Mwenda results muzirina era amazima mugamanyi Museveni yafuna 27%. Simon Mugenyi byabakama mbereju amazima ogamanyi mukama yafuna 27%.
era n'okukuma visa ogende mu America wali oyagala kudduka ng'okimanyi nti Museveni kennyini asobola okwenyigira nti singa bali babakutte gavumenti kekyuse bagenda kubo zali zatisiza 221 entuufu ozirina bagenda kubo zali zatisiza omwezi ogwa January nga 15 ozirina nga zirega Museveni teyakola ki teyawangula kati byabaka amali bamuma visa era naye ali awo yembagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali lwaki asirise nga n'okulonda kwebesuwa mu kugenda mu maaso si yakutegeka lwaki asirise mbabuuza si lwaki asirise nga yawangula lwaki asirise nga ganti Museveni yawangula kubanga akimanyi nti results entuufu azirina netasobola zigamba public kati mulina kyemulaba ekigenze maaso mu Kampala olwaleero kati olw'okuba nti luno olutalo luli eri watata wakojja mu bakojja ba Yesu gye bazaala Yesu kubanga obukojja Katonda abeera mu ggulu Yesu bamuzaalira mu Isirayiri kati eri bubeera bukojja kati obukojja bwa Yesu Kristo waliyo olutalo olugenda mu maaso amawulire gatutteko ekitundu ekyo naye muganya okuzikiza Museveni yabadde alina okwekolera diversion zezirwa diversion z'okuyita abantu bakirereesa batalina mirimu ebagendayo already nze oyita abantu ng'okimanyi nti abantu gwe bateeka mu mbeera ey'obwavu kyekisooka ekyokubiri oyita abantu nga togenda bawa opportunity wabula ate ogenda bawa bwegubi ng'awembwa in the normal circumstances sente za gavumenti bazigava mu bbanga nti mbawadde miliyoni 25 no as vu yayagadde kifuuke yagadde ebere discussion point buli muntu abenga ateesako kibala unfortunately abana baganya kibuukira era sagala mu kibuukire mu kireke ye yekoledde diversion ye nga manyi bagenda giteesaako that is it so sagala mu kiwobudde mu kireke kibeere waawo so ekyo mukitegedde bulungi nnyo mbabulidde security alert eyo mugitegere bulungi nnyo mubeere nga muli aware about ebigenda okujja mbagambye economic sabotage number 1 insecurity number 2 aho tuvuddewo tugenze ku security alert number 3 bw'oba omanyi ng'osula ku luguudo lw'Entebbe highway express Entebbe ne bannayuganda mwenna bw'oba anoonya omuntu wona akubula nogezaako n'okulipotinga ku poliisi omuntu wona abula naddala mu kalulu kano akawedde ntegeezeddwako naye nammwe musobola okugenda okunoonya musobola okugenda okukola okunoonyereza ku luguudo lw'Entebbe highway express kandaba musobola okulikorganizinga ekifo kino anokulikasobola okulikorganizinga ekifo kino ku Entebbe road highway express sigenda kuzanya ddoboozi bale basobola okulikorganizinga ekitoogo kino sigenda kuzanya ddoboozi abasobola okulikorganizinga ekitoogo kino wekiri ekyo ekitoogo ani asobola okukirikorganizinga muntera mu comment section ku Entebbe highway express ani asobola okulikorganizinga ekitoogo ekyo sagala teeka mu ddoboozi sobola kuzanya ddoboozi ani asobola okulikorganizinga ekitoogo ekyo kyekitoogo ekinene ekiri ku Entebbe highway express ani amanyi ekitoogo ekyo wekiri kinene nnyo kiri ku Entebbe highway express ekyo ekyo kyenjagala ani asobola okukirikorganizinga
All right. Ansa ndabe nyingi si busega. Kiri wakati wa Mpala. Empala bamanyi Empala ekitogo ekyo kiri. Ntegezeddwako ntegezeggwanga ne bannayuganda bonna ne ba human rights activists saako n'abasobola okugenda mu kitoogo ekyo mukola research. Waliwo emirambo gy'abantu egitamanyikiddwa muwendo egyasuulibwangamu mu kalulu kano. Naye nga kitegeeza ebyo baana bakwatibwanga mu bitundu eby'enjawulo wano Buganda. So ntegeeze ekitoogo kino kirimu emirambo gy'Abannayuganda abakwatibwa ne batulugunyizibwa ne basuulibwa mu kitoogo ekyo. Nga bwe nabagambye olunaku lwa Raila Madi naga ku lunaku lwozana kola mukaaga ntusande saakola. Ne bagamba ennyanja Nalubale singa yeeyerula ku kibanja kyayo kyonna ekiri ku Uganda amagumba agali mu nnyanja temugamanyi bungi. Kale n'ekitoogo ekyo bantegeeze eggwanga lyonna tekitoogo ekyo kirimu emirambo gy'abaana oba engumbagumba z'Abannayuganda abatamanyikiddwako muwendo nga sina bankyukakyuka bokka. Waliwo ekintu kye mutamanyi kankibanyonyole. Mu Uganda owninga property ngeri worth millions of shillings mu Uganda azini ettaka business oba ebizimbe mu Buganda omungo otaddemu family wrangles ku bintu by'amataka. Abamu ku family members bakolagana n'abakulu mu government ne bajja ne bakwata oba omu ku bakulira family eyo oba administrator oba owner oba properties ezo bamutwala mu tocha kyembeeze ezo. Bwagaana okukkiriza ebiragiro byabwe omuntu oyattibwa n'abuzibwawo forever. Kati gibamu ku bantu basuula mu bitoogo ebyo bw'ogattako n'abaana b'enkyukakyuka. So abantu bangi nnyo ntya omuntu waawe waliwo nkanda ku ttaka naye poliisi yajja ne mukwata taddamu kulabika. So awo mugagga waawo yali asuula bizinesi bwati yafuna obuzibu taddamu kulabika. Bonna basinga balimu either mu Lake Victoria oba mu Ssezibwa oba mu ekyo ekitoogo abantu abasinga obungi. So ntegezeddwako mbategeeze mwenna nti singa n'abawo gavumenti eno gevuddeko very soon waliwo points ze tulina okusooka okulowoozaako n'okunoonya abantu mujja sangayo abantu bamwe bangi nnyo lwakuba nti Nazzikuno obulogo bususse mu Uganda. Nazzikuno nga mu Buganda omuntu bw'afa aloosa abantu be. Nazzikuno ng'omuntu bw'agwa mu nnyanja n'abula omuzadde naddala nakabutuzi yajjanga n'akola emikolo. Nakati gikyali ensi gy'amaanyi nnyo kubanga emizimu gyaffe n'emisambo gitataaganyiziddwa. Omugenzi oyo yababbidde n'alabika. N'ennaku zino emisambo n'emizimu empozi zaffe zonna bagenda bazikyankalanya so kati kizibu nnyo. Luli abantu baaloosanga abantu nti nze munnange banzita ndi wano mujje munnoonye. Era abantu baazuulanga abantu naye kati kizibu nnyo ennaku zino okusanga olw'ensonga nti bano ne bennyini batta nabo balogo agenda okutta ne bakolerako emikolo. Bakolerako omukolo kitegeeza omuzimu gwo bagusibye tokyasobola kuloosa muntu yenna by'abantu ababuliddwako obuziikiro n'amayitire bangi nnyo. So waliwo video zinaddeŋŋaanya okuzanya naye for God's sake zino kanziteekeko eddoboozi munansonyiwa zino video bwenjogedde information eyo waliwo video zino kanzizanye for God's sake. Ebintu bino bibadde biri Kasese mu Bwakabaka bwa Rwenzururu zo kanzizanye amaloboozi naye buli wogenda okulaba akagulumu ago magumba g'abantu bebaziika mu Kirindi ne battibwa ne babajja ku mataka ago. Kino kyenjogedde kinzijukiza nti na information ginadde ndabidde obba wakati kanjiba mulyoke mukakasa information gye mbawadde. Mwenda abantu abali e Kasese mujja genda ku ttaka lino mulabeko. Ow'emmeme ntono owakaba mangu sookoleke. Kati ogenda kuwuliza bulungi nnyo information eri mu video zino kwa Kasese mbadde nkugamba. Teacher kanzikiriremu wano katono. Yabana nana hai.
ndina omukadde agenda atulambuza kubanga ye eyewitness babatanga waali eritsuka hanu mama abo bonna bantu babaziika kati wano ndowooza kana akatono koolaba ndowooza mulimu omu wano kirabika baziikawo nga 5 era nga bwokiraba baziikawo abantu nga 5 waliwo n'abalala babaziika wano ettaka ddene nnyo nnyini ddala okalaba awo omwo mulimu nga 6 omwo mwolaba omwo muneeno mulimu nga 4 bagenda nga babaziika n'abalala baabali olaba omulala yuno wano mama abande uti baba hano haliho mumamumu waliwo edduva baziikawo 6 bana kati mukadaga amatu wano wo walimu nga 3 naye kutandikira wali we wali omwomu n'abalala babali eri mabega wali babali babaziikwa bo bolaba ng'obuyimiridde bonna abo bali nga bantu beebo ne wano ndowooza okiraba muneeno namwo mulimu omuntu bangi sigenda oba kumalirayo wali nawo baziikawo abalala bannange NRM kyekola kati ono maama atulambuza leero ye eyewitness yaliwo nga babata era n'okubaziika yaliwo nisalumbuye kansobe nti gy'oli oli bulungi munnange wano we tuli lino ettaka lyakiraimingibwa omu ku ba NRM bwe bayita Mbadi naye bakugamba obwo boolaba ng'obuswa abo bonna bantu babaziikayo buli eyagambanga nti lino ettaka alinako erirye nga bamutta nga bamuziika obwo bonna boolaba obwo buswa obulinga obuswa obwo gye baziika abantu ndowooza okulaba ttaka ddene nnyo nnyini ddala ebyo byonna byolaba eno baziikangayo abantu naddala nye yagambanga nti nze simanyi ndinaki nze simanyi lino ettaka lyange abo bonna abantu babaziikayo gwe baatanga nga bamuziika ettaka ddene nnyo nnyini ddala lingi linene obwo bwolaba ng'obusa obwo abo bonna abantu babaziikayo lino ettaka lyonna baalitwala eno Kasese okutuukira ddala eri ku lusozi waggulu eryo lyonna agamba nti lirye kati bodda ku kono wano bodda ku kono wano okalaba kali era kalinga akaswa kakali abo bonna abantu babaziikayo buli yagambanga nti ettaka lirye oba lirinako bwananyini nga bamutta nga bamuziikayo tuli eno Kasese saidi z'ekyara babayita kyara abo bonna abantu babaziika abo boolaba abo bonna bantu abamanyi Kasese side z'ekihara information nabadde ngaanyo gizanya nga nze kenyini yandese seetegera bulungi nnyo kale sirina bingi byakubagamba ku bintu nga bino naye muwulidde erinnya lya Mbadi oyo Geno mu magye ga UPDF yali mu kuyatta abantu ku ttaka eryo lyonna n'abasaanyaawo ebigero bimudde si byange n'eddoboozi limu si lyange ly'Abannayuganda abali bas concerned citizens abalina obujulizi ku bikolobero ebikolebwa abajaasi ba UPDF mu gavumenti ya Museveni ekisinga okunkwasa ennaku abantu balwanira amataka azifu nti bagenda kungula ensi eno notta omuntu kubanga gweyagala ttaka teri agenda kungula nsi eno nze newuunya n'emitima gy'abasajja nga Museveni okufuga eggwanga myaka 4 nga buli toyagala muntu ayogere buli omu oyagala omutuge abasigadde bawe ssente batandika okusiriwala mukama gy'oli walikola bulungi n'otookweka
kubanga waliwo ebintu bitategera mu nsi muno naye mwenna abafudde buli kimu abasajja bano balikisasulira awo tuvuddewo njala tugende mu maaso. Kati buli obubaka njala bugenda eri abasirikale baffe abalungi aba prison aba military aba UPDF aba polisi eri abasomesa eri abasawo mwenna mbatumiddeko kansubire nti wattu muli bulungi newankubadde embeera gye mulimu si nnungi nnyo naye bulijjo tubagamba ekigambo kino nga mulowooza tosaaga. Njagala munkootinge bulungi. Mu bulamu bw'omusajja afutubadde ku ggwanga Uganda teri muntu yali amuwaddeko magezi mu bulamu bwe tebamuwa magezi y'ensonga lwaki yeetekako erinnya Tibahabulwa. Ebiseera bisinga abantu temufaayo nnyo kwegendeza amannya g'abantu naye omuntu bwe yeetekangako erinnya nti ye Tibahabulwa tawabulwa kitegeeza tawabulwa. Bw'obuuza kubawo veteran n'abantu bonna abadde Museveni kuva mu 1996 Museveni tebamuwabula ye yawabula oba okuwa amagezi. Osobola okutuula n'omuwa by'omuwa bw'omala obbimuwa oba n'obimubuulira ng'akugamba tuula ng'atandika ate ye okusomesa ku nsonga ezimu ezitali kwezo z'omugambye. Njagala mbeere mukakafu nnyo na mwerufu nnyo mwenna ba minisita ba MP ba RDC n'abadde mu gavumenti ya Museveni. Njagala mundeetereyo olutuula lumu oluwa kabinenti ya Museveni okuva mu 86 oba mu lutuula lwa NRM luno olukulu nga mulimu ayimusa ayogera ne Museveni amuwa ebirowoozo tebaliyo. Kyovula nti baleeta n'embaawo ne baziteekawo awo. Eva is the one to lecture. Tebamulecturinga is the one to lecture. So tudiringa n'omuntu akozesa mentality eyiye nga tebamulecturinga. Y'ensonga lwaki yeeyita Tibahabulwa kuba tabawulwa. Kyovula ne baminisita bagamba nti tutwala ebbanga tetumulabye era tu act oba okola ekintu kyonna bamala kwebuuza ku ye kubanga bw'otakolera ku birowoozo bye tobeera na mulimu era bw'osukkawo olina okukoma omulimu tobeera nagwo. Ye enkola ya Museveni gy'abadde abeera nayo. Kati baganda bange mwenna bali mu UPDF abali mu UPDF abali mu military mu prison abasomesa n'abasawo kansubenti akatambi kano kanaabasanga mwe abaweereza bakulu mu nsi Uganda naye temufiiriddwako ate temufuddeeyo kuyisa maloboozi olw'ensonga nabo baba batuulira. Lwaki baba batuulira? Olunaku lwajjo olunaku lwaluli ku lunaku lwadde lwa Sande lwa Sabbiiti Nyandi Yoseferi Tibahabulwa ng'agenda okukola ki programu kye eky'okuyita bo baayita ba content creator bamusinkane ku ttaka lyabba lyatayinaako byapa bituufu tewali yamuwa transfer forms za ttaka eyo ng'ettaka eyo yalibba ku family ne family n'ebonaabona. Yayise abavubuka bannakigwanyizi bakireereesi abayita baserebu mu Uganda nti ba content creator. Mu Uganda tetulinamu ba content creator no, tuyinamu bakazanyiikizi bakireereesi. Ekyo nkiddamu mu Uganda tetulina ba content creators tulina bakireereesi kubanga ekibafuula ba content creators bebifuula ba content creator lwakuba tebalina byakukola. Omuntu ng'alina omuntu tosobola kudda mu bintu bya kisiru abayita ba celebrities be Uganda ebakola no, bonna bakireereesi. Olw'okuba nti mu Uganda abantu tebannasengejja gwe bayita content creator ne gwe bayita kireereesi. Buli omu akwata essimu ye n'agoberera ebikozesebwa abavubuka abo n'abakyala abo. Kati ye Museveni alowooza nti abantu abagenda muyambako okubuzaabuza ensi. Bwe yabasinkanye ku lunaku lw'Essande yasoose balambuza nte ze eziri mu mitwalo okudda waggulu naye nga ku bonna abaagenze alinako ente ezisukka 2 tebasukka bantu 3. Ku bonna abaagenze okulaba Museveni yasoose balaga nte ze na bugagga bw'alina. Ku bonna abaagenze alinako ente ezisukka 2 baleka babiri nga 3 ku 2. Abasinga bonna basula mu nnyumba mpangise single room. Abalina ekinene nnyo basula mu double room. Kati abaazimba ndowooza baali tebawerako ndowooza nga 10 abaazimba basula mu maka gaabwe abasigadde bonna bakireereese.
kati yolo kuba nti yabadde ayagala creating amawulire n'ayita abavubuka bano bajje ku faamu ye n'abalekikyalinga n'abawa chance okwogera ensonga ze balina okwogera naye nga tebalina nsonga nkulu gye bamuwa okuggyako okumusawusa bintu etaaga ssente era n'agamba agenda bba obuwumbi 5 naye agenda bba obuwumbi 5 wattu ng'omusomesa omwaka oguwedde teyasasulibwa amasomero gagguddwawo tasasulwanga wattu ba prison warders wa prison officer si basasule ekyaviddeko ne wiiki ewedde omusirikale okukwata emmundu n'akuba bakama be obanga alooza nti balyusizaayo ensimbi abasirikale mu ggye lya UPDF abamu tebannasasula omwaka mulamba abali ewaka n'abali ebulaayira tebannasasulwa abapoliisi abakuuma eddembe basula batambula wattu bapoliisi mu Uganda tebaliiko nti baliko ntukula misano bakiro ene tebasobola muyita nabo si basasule basula mu uniport basula matundu baale si basasule owulira teri ddagala mu malwaliro enguudo mbinnya ziringa ebinnya obutabanko bulinga obutabanko n'agamba nti n'abasuubiza sijaga nti yabadde n'abasuubiza obuwumbi 5 naye nga bawadde obuwumbi 5 buli omu anoonya kimuyisa mu wiiki tanoonya kigenda mumutwala mu bulamu bwe njagala munkwate bulungi buli omu anoonya kimuyisa mu wiiki oba mwezi tanoonya kimuyisa mu bulamu bwe lwaki nkyogedde bwentyo mu Uganda ennamba esinga obungi abasinga obungi bakolerera mmere ya leero tebafudde ku kyanja aga mpise ntya mu lunaku naye nebeerabira nti omuntu yabasuubiza biliyoni ze5 ye muntu abatadde mu bwavu kubanga we bandi bafuna emirimu gikola emirimu gyennyini bagiwa bagwira Basomaali Banyarwanda bakola mirimu gyabwe okitegedde bulungi nnyo kati akutadde mu mbeera eyo kennyini ate yagamba nti agenda kuwa biliyoni ze5 naye nga tagenda kubanga ye kyayagala kubafuula nti muli era nzomanyize nabagamba nti Museveni mulaba era mugoberera nnyo ebikolwa bye bwe yabadde nga atudde ng'ayogera n'abantu bano yabalabye nga bakazanyiikirizi kubanga abalaba tebalina mulamwa balinga unguided missiles nga tebalina mulamwa era kyovala seka ngenda bwa billion 5 from nowhere owulira kubanga akimanyi nti bano bakireereese teri muntu alina mulamwa asobola genda bintu ebyo naye nga akimanyi embera kennyini yagiteekawo na bano bennyini bakireereese tebasobola kumanya nti sente zino zaani era bawadde ebbanga ttono nnyo mugenda otandika okuwulira nga beerwanagana bennyini nga babanja kye bataakolerera naye nga abantu abatambulirwako ensonga mu ggwanga ensimbi sinsasule eggwanga liri mu matigga nebbo olw'okuba nti ayagala creatinga amawulire kyava ayita bano naye nga nebo mbuuzi owaayi nsonga ki eyakututte nadde ngenze kufuna ku ssente mindset nadde ngenze kufuna ku ssente naye nga tatunuulidde kyaleero mu Buganda oba Baganda tugamba nti omuntu yenna bw'abanga akwagala wattu takuwa kyennyanja akuwa ddo n'akuyigiriza okuvuba takuwa kyennyanja kubanga ekyennyanja ogenda kiri olwaleero kiggweewo enkya ogenda kuddayo musabe ekyennyanja kyekimu wano alina okukulagirira engeri gye bavubamu akuwa eddobo otandike ebibyo naye muganya okutegeera buli omu alowooza nti ngenda kufunira mu luddawa weewali ekizibu ky'eggwanga Uganda ekinene nnyo kyova olaba mbagamba nti buli munnayuganda yenna awagira Museveni bw'aba tali mentally sick omuntu oyo mubbi era mufere genda otunuulire bonna abagenze baliko question mark genda otunuulire bonna abagenze baliko question mark ku mbeera zaabwe ez'obuntu emirimu gye bakola n'embeera gye beeyisaamu baliko question mark era n'ennyongero bagamba buli muntu yina adiringana Museveni mubbi oba mutemu teri muntu alina bwongo bukola akyasobola kudiringana Museveni mumpulidde bulungi nnyo so kati njala bagamba mwenna bannayuganda mutandike okwetegereza ensonga zino bwe tujja ntubagamba wano ebintu mubitwale nti ebintu bino biri serious
era mujja kumala mubitegeera awo saagala kuwaawo njagadde nveewo kati lwaki mbagambye nti buli akolagana Museveni mubbi oba mutemu tutandikidde ludda wa ye tutandikidde ludda wa katandikire wa ennaku z'omwezi ziri 2 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2026 obutongole akatambi katandise President yonna yoli nkutumiddeko teba akunyenyaako wadde okukubira ekintu kyonna okugamba sigala wooli pulaninga buli kyopulaninga ojja kukakasa era ojja kutegeera bantu kyewadde odiringa nabo era bw'onoba otusiza okukola decision ojja gikola entuufu kubanga edda bwe twagenda okuzannya omuzannyo gwa jjangu okwekola bangi gwe bayita teppo abeekwesa abatuufu twabanga akagoba kaabwe kulembeze wonna wooli akagoba kako bingi ebigenda mu maaso abala tebajja bitegeera wetwogerero lwaleero kino mugenda kirabako okujjako nga tebakireese mugenda kirabako kasoke mbabuuze mulinze kanga bawe make sure Baganda doesn't get numbers watu byasiba bikutuka naye kyonna ekimugoba kyambadde kanzu ate kiri mu kisiibo ate kirina ne galubindi kimulaba be yalowooza nti abakolera bamwefuulira dda n'okujerega Kyagulanyi yejjusa lwaki yamujerega nga ate kikyadda ayinza n'okwagala okunoonya Kyagulanyi boogere nga n'obudde bugenze lwaki babugenze kankunyonyole kunaku olw'omukaaga nabategeeza nti ekittavu kye Vatican ensimbi zaakwatibwa ababeera kuno mujjukira bulungi nnyo mujjukira bakomredi bonna bali mu Bulaaya bwe baamulisa ne balaga omukyalo oyo nti yalina ebyobugagga mu ggwanga lya Bungereza n'abyewakana Bungereza negamba tugenda kuleeta lipooti nga bayita mu ambasada waabwe ripooti eyo yali ya mikono 6 yakolebwa neweerwa Nnyando Yoseferiti bahabulwa eraga ebyobugagga ebyo nti bibye nze mbuuza mwali mulabyeko lipooti yonna eyo mu public mwalabako lipooti eyo yonna mu public eraga ebyobugagga byo baazule Bungereza nga ensi ya Bungereza emaze okukola lipooti eyo ku bulyanguzi bw'omukyalo lipooti yafuluma ne bagikwasa Nnyando agirina ekonfaminga research gye mwakola mwenna bali mu Bungereza ekonfaminga nti yalina ebyobugagga mu Bungereza lipooti yafuluma mwebale nnyo babalina ba comrade mwenna abakola research abali ku Twitter abali ku ground ebintu ebyo twabalaga emyaka giri twabalaga bulungi nnyo report bu government ya Bungereza gikola nejiwa Nnyandwe properties ze ne report teyafuluma ne bagisirikira waliwo ennyumba eyagala kwenkana White House eri mu Makindye division omwo nagibalaga ko wano eri wakati wa eyolekera okuba nti eri mu almost mbukadde nga $3 wa dola eyo nabagina ku record amaka gali mu kollo kiteberezebwa okuba nti yagagula million nga $3.2 eza dola nago bagenda ku record ayina ettaka lyabagambye ku lunaku olw'omukaaga ayina ettaka lyagula ku muyindi million almost 2 eza dola namusasulako sente zetu zinagwayo nakyo nayiko libazirina ekisawo kye yazimba record zibazirina amakage yazimbe Bukedya sente zonna buli kimba kirina ku record katulo okuba ntasobola kutambula batandise omuteekako amaaso kati kino mugenda kirabako naye nga temuna kirabako mumanyi ka video kano lwakinka bazanyira nnyo ka video kano kanziremu era nkabazanyire mbawe lwaki kaaliwo ka video yako mumanyi lwaki kaaliwo kano leero mukataliko nfuufu ebizibona kabisinako
byapuli meda bale mu era gale bale mu masomero gafaga no manga abana kavidia lero mukatali konfufu muzibana parisina from byapuli meda bale mu era gale bale mu masomero gafaga no manga abana katika video yako omukyalo ono bwe yalinga yagala okutekinga over okuva Bukedya atwale Eastern Region yonna afuuke nga ye nannyiniyo yateekawo olutalo wakati we Kadaga waliwo n'omukyalo omulala w'amaanyi wa NRM n'ateekawo olutalo yagaba sente mpitirivu yebadde olutalo ne Passes Namuganza kati ya facilitate gaba NRM bonna mu Busoga region n'atuuka n'okuba Kadaga mu kulonda okwaliyo kati bw'akuba Kadaga mu kulonda okwaliyo okwa NRM kuba myoka Museveni waggulu mu NRM omukyalo ono nga bagamba nti Mwanda Bwanika ekutuuka n'ekulinnya aba ali mu meeting e Busoga eyo ng'atuuzizza abantu be bonna amukkiririza mu bagamba buli omudoozi afunye kyayagala nti ye kati muwulira bulungi nti ye mulowooza temusobola kuwulira bulungi nga nze ntudde mu ntebe ennene nga nze pulezidenti kyamusimattuka n'akyogya bagamba ndowooza muwulira bulungi buli omu mukozeeko nti ye kati kiba kitya nga nze ndi ku ntebe eri waggulu ne bagamba ate kati gwa ogoba osinga kati ye teyamanya mu bwe yawadde ssente olwavaawo bagenda ku televu nga bakubira Nyandwe ne bakubira ne Salimusale ng'amanya ne batandika omumusala bamanya nti onayagala kuzanyira ne batandika omumusala speed kati meeting eyo Sale yamuyita n'amugamba wayi nafuna information oli mu meeting emu n'obuga nti oyagala twala ntebe ya ggwanga n'agendayo ku olunaku yali agenze kwetonda olw'ebigambo bye yayogera mu Busoga nti yali agala kwegeza mu ntebe ennene ke kajuisa ako ke baamuwa ku lunaku olwo kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye kati waliwo obuzibu one tebali setting Museveni anaalayira oba taalayire n'abanyumiriza ku lw'omukaaga nti Nyandwe akimanyi mu ggwanga mulimu aba FBI mulimu aba CIA abali mu Uganda abali e Congo abali ne Rwanda Nyandwe akimanyi era security yagibifinze up saako ne ya mutabani we ne Sale movement yazikendeeza takyagala kutambula bakimanyi nti waliwo ekitambula bonna bwe bakimanyi kati ate kisinga obbatiisa mbu Kyagulanyi asirise nnyo mbu Museveni naye akimanyi omuntu asirise nga nebakebera wantu wonna tebasobola kumanya kikolwa kyagenda kukola mbu abatiisa nnyo n'okusinga kyovula bamukakanya aveeyo weetegereze njagala osooka oteekewo akabuuza wano lwaki mu national platform leadership structure tewali aga president aveeyo waliwo ebuzizaako mu leadership ya national platform nga temuli muntu yenaga nti owa president lwaki oli luddawa ekibiina kirekedde ani waliwo omukulembeze ng'abuuza mu president lwaki tovaayo bulijjo tekyebuuza lwaki bano bakiremeddeko nnyo bakiremeddeko kuba Museveni akimanyi nti omuntu amuvuganya eka amuyita Kyagulanyi bw'asirika aba tamanyi kyakola mu buyeekera Museveni akimanyi nti oyina okukipinga across the eye ko enemy wo oba tomulaba akamanya ayinza okuba akuli mugongo oba sina kindi akuma mu muliro mu buli mawabo kati Museveni akimanyi ekisirisiza Kyagulanyi amanyi Kyagulanyi afumba nene omukka wafumbira tala ogunyokola ki wegunyokera kati kwe kusindika enkwezengeze zonna eziri mu fake opposition mbuzigambe Kyagulanyi vaayo ebyokweka biveemu kati njagala babuuza mwe abatali family abatali baana ba Kyagulanyi oba mukazi we abatali ba national platform bakulembeze Kyagulanyi muyita aveeyo mumuyita ku ddiru ki kubanga ono Museveni kyabatuma nalabyewo ne wawudi animal two in one men and women ladies and gentlemen narration nga yaga mutabani wange Kyagulanyi vaayo mama njagala kubuuza mukyala narration
Kyagulanyi yatwala paati ye y'obusajja oba ey'obukazi oba nekazo yazitwala gwa mugambo aveeyo. Mukimanyi nammwe. Ogamba nti oli general oyita otya civilian yekwesa aveeyo. Nalweiso civilian eyagenze bibye ghost general muyita otya aveeyo. Goli general Nalweiso ate civilian ataida waderanka nemu nisimutene omuyita oti gwe general oyita otya omuntu ata civilian ave mujalaze. Oliko ekikyamu. Kati wano kyekibatiisa. Okitegedde? Kyekituuza meeting after meeting, meeting after meeting, dialogue after dialogue, dialogue after dialogue. Kubanga bakimanyi nti omuntu yenna mulawe oyinamu kipinga ng'ali close kuggwe bwawula aba afumba ne bwafumbira tewanyoka na mukka. Kati kyekisinga obbatiisa. Kati Nalweiso n'abasirikale abala poliisi akutwalidde ki? Tana kyakutwalidde, tasula mu buliri bwo, tomubanja, takubanja, jasizese mia civilian omwagazaaki. Tulia, osuulize Kyagulanyi iko wapi. Nalweiso tulia, osuulize Kyagulanyi iko wapi. Anafanya kazi zake. Hiyo si kazi yako ya kuuliza Kyagulanyi iko wapi. Ni kazi ya bibi wa Kyagulanyi, Babi Hitungu na toto wake. Solomon Kampala na wengine si wewe. Tulia. Kila muntu anaulizanga Kyagulanyi iko wapi, huyo ni mshengi. Hizo mambo za kishengi. Huyo ni civilian. Kwa nini wajana wanauliza iko wapi? Mutulie chini. Mmekumbuka vizuri? Mambo ya kuuliza Bobi Wine sijui iko wapi, sijui kuja tukuone. Huyo si mtoto wako. Huyo mtoto wa nchi ya Uganda, mtoto wa nani, mtoto wa watu, si mtoto wenu. Mnashijua vizuri au tuvuddewo. Kati bano bali mokotia. Bali mokotia beba na amanya. Bwetumala okuvaawo awo mu bbanga ttono nnyo okuggyako nga bakiyisizzawo nga bakiganyukiraga naye mujjukira Yusufu Nsibambi bwe yagenda n'akola transfer najira mujozi gwa National Reverse Movement ye na crossinga. Kati mulwokano luno ne mulabye nti amawuli agafulumye olwaliro nti Sadolini agambye agenda kulobinga almost 21 billion Ugandan shillings ziberenga pension zaba MP bonna buli aba parliament ngafuna pension wa alobinga nekyalobinga nga kiganye. Kati okujja nga mugenda kulwanyisa information yange kanjifulumye. Okuva olwaleero ngenda kuza omwezi 2 muyinza okulabako Mao ng'ayingidde NRM officially ng'ayambadde ne uniform ya NRM era bamulaunchinge nga official candidate agenda okuvuganya ku bwa speaker. Very soon transfer genda kulaunchingbwa. Lwaki bagamba ba NRM tebasobola kulwanyisa Anita Amongi ate akyalimu olwaggulini ng'akulira ekibiina kiri. Alina kusala official ayingire mu NRM bali kuba muleeta avuganye kubanga ne Seke yabagambi bano Seke ne Neke babagenda tetusobola kulaunchinga okuvuganya Anita Amongi ng'amuvuganyiza muki mu DP colors alina muvuganya nga yambadde yellow ayingire no. Kati very soon Mau Maobe bamulaunchinga wa NRM officially. Eno diru yerimu ne ba fake opposition okufuna ebifo naye nga ye Maobe very soon mugenda mulaba erime kubeera diversion erime kubeera kintu kyonna kibajja ku mulamwa nkibagambye ng'obudde bukyali very soon
mugenda kulaba ko Mao nga ayambadde uniform ya kyenvu nga mulonkinze nga official ayingidde ki ayingidde National Reverse Movement very soon. Ekyo mukirindize nga ki nga nkuba saagala namumalirako budde ne mukirinde nga nkuba kijja mbagambe tebasobola mukiza kujja kuvuganya eno ng'ali luddawa ng'ali eri alina kukola transfer yensonga lwaki abatabadde tebasobodde kutegeera. Mujjukira nti waliwo abaali bamuwaabira olw'okulosinga ogenda okuteeka enkolagana ne NRM omusango bagotwala mu high court olwaliro ebagambye mmwe temulina Mao talina case to answer. Kati lw'okuba nti Mao talina case to answer bali bamaze omusayiningira automatic transfer. Badde bagenda high court musengire automatic transfer. So mulinde sayo era mojja kirabako. Ekyo si kyekikulu awo njagadde kuyita obuyise. Kati katugendeko ewa omukyalo wano gwembalazeeko ono abaddeko mutandikwa mutayipinga amannya ge gembagambye mutayipinga amannya gembagambye anti nze mbibawa mutayipinga amannya goyo gembagambye mbagambye amannya amaganda amatuufu mbawe story tuve wano. Abaddeko video ng'etandika muwandika amannya gaawo njala kumanya abaddeko muntandikwa amannya ge gembagambye oli gino yaani gosori gino alright omukyalo oyo ye amanya ge amatuufu ye Mangalita Nancha oba Margaret Nancha awangalira mu ggwanga lya Bungereza. Mukyalo yamaze ebbanga ng'awalampa omukulembeze nga yewe eddembe nga kamugi eri ku malaalo. Nze yannombako ne mwesonyiwa namugamba gwe sina budde bugenda kuuma kuba sibba bakazi. Naye ne mugamba time ejja tuuka nzije nga maze okola okunoonyereza kwange. Wano ngembaga nti amanya g'amatuufu ye Nancha Mangalita mwana ono bamuzaala mu Wakiso district mu Nansana municipality. Essaazi nali ku butaka e Kampala ekyamulese nja kibagamba ku Lwokusatu naye ng'ekyamuleese kiri related ku misango emizze. Nga bwe tabaga nti buli akolera NRM yenna ajingiramu nga muzzi wa misango mubbi oba mufere. N'omukyalo ono Nancha Margaret awere nemba n'emisango gy'obufere mu famire ye mwennyini mu famire ye mwennyini. Era famire abadde agiriisa akakanja ng'abaga temuna kye musobola kunkola kubanga nze nina omukono omunene mu gavumenti. Natukana bagamba nti nze kiringa babbi okuwabira Janet tekisoboka so temunsobola. Omukyalo ono mufere mubbi wa bbaluwa kyekibadde kimuwagiza NRM talina nsonga ndala nga ne ssente z'abadde agaba ku social media okufuna fame ssente yali azijje mu kubba famire gikubo wansi kigo. Ndoza mutegedde lwaki buli avuma Kyagulanyi aliko question mark Nancha Margaret oba Mangalita gemanya g'amatuufu. Kati ku Lwokusatu ngenda balita full episode ya information emukwatako naye nga kyabadde akyunyiza famire ne community n'ab'ekika nti olw'okuba alina omukono mu state ng'alina abanene bakolagana mu kuvuma Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi nnyo. Ku Lwokusatu ngenda balitira full information naye njagadde sooka bwa amanya ge amatuufu mugategedde. Kati wano wali okola n'okomba essowaani. Njala kusaba bakomredi mwena bali mu ggwanga lya Bungereza. Ku Lwokusatu bwe nfulumya information yeeyo. Ekitongole ekiwooza omusolo mu Bungereza bakiyitaani. Bwe nfulumya information yo ku Lwokusatu ekitongole ekiwooza omusolo mu gundi
mu Bungereza bakiyitaani Revenue Authority y'Ubungereza bagiyitaani bananga bangoleza mu nyangwire ku wano kwe muri kuno kuli bangi ekitongole kiwoza omusoro mu Bungereza bakiyitaani bakiyita HMRC kati ngenda kulagira ba comrade mwenna abakulembeze mu national abakulembeze b'ekiwa ekya national platform amanya nga bawadde original kulwokusatu ngenda kufuna information nenga information esoka mu inagenda mu kitongole DWP kati sibimanyi kitongole zemanyi Uganda Randies Authority Uganda Randies Authority URA kati kulwokusatu wenzija mulina okugenda mu kito gye musookera atakulekera nayo tomulekere ennyanja ekuttoomera ennyanja ekuttoomera manyi kunayinza okuba kwalira video ICE ya migration ya America yo ICE ya America migration njala sookera mu kitongole kino ekikwasa omusolo naye ngira bawa full episode nekye mbamanya ensonga lwaki omukyalo ono abadde alumba nnyo president nga ayagala kufuna backup mu bikolobero bye babadde akola mu bikolo bye babadde akola byabadde agala ofuna backup okutulugunya ekika family ne baganda be bonna mbula okuba ayina awagira NRM kya information engineer njagadde bwako katono paka ku lwakusatu mmala okukola full details eza video naye nga mbawadde amanya abali bongeza mutandika okunoonya amanya ye Nancha Margaret original ge manya ge bamuzaala mu Wakiso district Nansana municipality full details zigenda okujja nenga bagambye ensonga lwaki abadde avuma president yeeyo era buli muntu yenna avuma president ngali mu diaspora aliko question mark baagala backup mu bikolobero byabwe naye ekyewuunyisa talina wadde basimatto ye Uganda bwajja Uganda asula mu B&B asula mu B&B tazimbanga wadde kabuyonje Uganda tazimbanga wadde bwajja asula mu B&B tazimbanga emyaka 27 gy'amaze mu Bungereza tazimbanga wadde toy bwomula physically webuga byolidde mujjukira kayimba kagundi kaliyako omugenzi Paulo Kafeero ke bayita muwala wa Kinyuzi bw'omusanga physical ogamba webuga biwalidde n'emmese zisenguka enkya kati nno yoyo naye enseno nzibu lwaki nzibu era Katonda yona gy'oli nkwewuunya Biblia n'ebitabo byonna bitugamba watutonda mu kifaananyi kyo naye mukama wange Katonda wange waliwo ebifaananyi naffe bitubuzaabuza nga si kifaananyi kyo mukama Katonda waliwo ebifaananyi naffe bitubuzaabuza nga si kifaananyi kyo awo tulina okuddamu okusoma essuula eyo tuginnyonnyoke bulungi watugaa nti watutonda mu kifaananyi kyo naye waliwo essuula esaana okuddamu okulivisitinga ojjetegereza nedda waliwo ebifaananyi nedda ani mwena basoma Biblia n'ebitabo birala ebyeddiini eyo essuula nti batonda mu kifaananyi kya Katonda esaana kuddamu okwetegereza waliwo ekifaananyi neddamu nga Katonda alabika bubi naye naye si kyekikulu ekikulu kiri nti buli agira Nyandi Osoferi bw'ataba mufere abeera mubbi oba mutemu ku lwokusatu muninde
ngenda baleta full details zonna nziba kubire ku meza abagenda mu misoro mugende abagenda mu kino mugende nabali e Kampala mu kintu kigenda kwata omulyo kulo nze namulide banga ddede nyonga mulaba nga nvuma nzifanye bonfuma sina buzibu nze nemokera mbayina okola video lusabu mwata ngira kufuna banga ate nzibikula mu ndange zonna nzibikula n'empulizira nga okay no problem nembikuledera era nensasire mu batayagala bavuma mbo mutya nnyo kuvuma otyako ki olitegeera decide yembi oyina otegeera nti bakuvumye ne weetereza ngo obudde bukyali ne bwogamba togenda kutulira kuvumye omala biseera kino kibagamba nga mubulamu muwulizenga nnyo omuntu akulima empindi ku mabega aba alina kyakugamba kyotamanyi kyolina okutereeza nakugamba n'ekibezezza sitaani ku nsi sitaani ye mulunzi w'abantu bonna bali ku nsi abassa lwaki bw'otafuna kizibu tomanya nti katonda gyali ate bw'ofuna ekizibu nga sitaani anombye gwe tolabanga obwongo bwosana kutereezaamu sitaani ye mulaala alunda abantu Allah be yateeka ku nsi bonna kyovula nti buli muntu bw'abeera obulungi tagenda mu mizikiti tagenda mu church bamala funa bizibu n'alyoka ajjukira nti Donda Namugereka gyali okujjako abatono ennyo nti bw'afuna ekintu n'agenda ne yeebaza n'abagufuula nti paati ku bulamu bwabwe abagenda nga bebaza Donda Namugereka buli lunaku abamanyi vva ly'obulamu abantu bangi tebamanyi nti mu nsi eri abali ku bitanda nga bali oxygen abantu bangi tebamanyi nti waliwo omuntu atannalya kyaggulu abantu bangi tebamanyi nti mu nsi emundu evuga abantu bangi tebakimanyi nti eri abantu gwewanyisa essaawa zino ng'ebigere bitunudde waggulu omutwe guli wansi bamunyisa emazzi nga ye atambula neŋŋambye nti eri mu faamu tamanyi nsi bwetambula yensonga lwaki mbagamba tunuuliranga nnyo era buwa obudde omuntu akukuritisayizinga oba akulima empindi ku mabega abaako kyakugamba njala kuwako ekyokulabirako kubanga ffenna tukkiriziganya nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyuse nnyo era akuze nnyo okuva lwe yatugamba nti ensonga ezitalina makutoziwo makulu era naye mu 2019 si yono wa 2021 si ye 2026 wanjawulo nnyo olw'ensonga awa nnyo obudde be bayita ba criticizers ne yeekebera kiki kye bamugamba kiyimiridde kitya gwe kyotasobola kukkiriza bwe bakuvuma ng'ozimba omutwe bwe bakwogerako ng'ozimba amatama ngogayi lwaki bannange wannyo obudde omuntu akukolokota asinga omuntu wakuwaana jjukira nti omuntu wakuwaana kyakuwaanisa bwe kiggwawo ng'aweta batono nnyo abasigala ku ludda lwo ng'ofunye ekizibu oye mukwano gwe nnyo nkiddamu kino kitegeere oli ayinza okukuwaanira okuba nti olina emmere beggwawo ng'atema oli ayinza okukuwaana ng'olina ensimbi bwe ziggwawo ng'atema oli ayinza okuwaana ng'olina akamotoka bakawa ku accident ga twakalukakalina akamotoka kafu ng'agenda abayita abantu naye ye bitonde nga byo biriroyo ne bw'onoofuna ekizibu agenda kubeerawo gw'obadde okimanyi nti abagagga bonna mu Kampala ne bayita basocialites bonna abalina ensimbi eriyo abantu batwatwala nga budde kutwala nga babafudde mikwano gye naye nga essaawa zino bababeererawo nga babasuulanga tebaagala kumanya gye bali nga bye baba baliddewo nakati okutuuka olwaliro ekyo kirina emikwano kirina mubufumbo nti omukazi agumira ennaku tebamulabamu nnyo ka buntu naye bano basirwajja okwota abasajja n'abakazi babawa obudde naye tebamaliza baba disappointinze kanyabo ne kafumba ne kagumira buli kizibu kyonna emba olufuna ssente ng'ekasuulawo kisewa ne kigumikiriza ebizibu by'omukazi byonna ekikazi omwefuna nga nakyo kyekyanga so nno njagala bagamba muganda wange wulirizanga nnyo omuntu akuritisayizinga dani omuntu akuwaana kubanga ezo nkwezenge zisekeraayengeza. 'Cause 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 'cause
ezo nkwezenge zisekera yengeza atalina tezisobola mugendako nembyobufuzi bwebe kiribo kiri ekyo nkibagambye wawudova mukimanye bwe kiri ni abantu muso olino gati gundi yanvu fuba nnyo okulala lwaki akwogeddeko akwogerako ki bw'oba olina ekikyamu kitereeze ensi bweti bwetambula olaba ffe kennyini tukulitisayizinga katonda naye nga gwani akulitisayizinga katonda gwe kennyini okulitisayizinga nnyoko gwani akulitisayizinga nnyoko ataakutuulira mu zzaaliro n'okulitisayizinga kitaawo bati yasobola okutwala obudde n'akwama ennyoko omukulitisayizinga otya kubanga buli omu aliwo okubeera ng'ayogerwako era abazadde abasinga obungi bakuzizza abaana omuzadde kasitakiza nti omwana weze emyaka 18 omuzadde oyo atandika okwogera n'omwana we bulungi nnyo nakino kankikuwe olyoka oggula obwongo ku kyobadde tomanyi mwenna abali kuno muyina abaana omwana olunaku lw'omuzaala bafuba omusuna akaabe okulaba nti omwana oyo mulamu mu ngeri ey'obulamu ne bamukuwa n'omubikka engozi n'afuna ebbugumu omanyi nti omuzadde osobola okwogera n'omwana mu lulimi lw'atamanyi ye nga ne byayogera tobimanyi naye nga musobola okwogera kye bayita communication wakati w'omuzadde n'omwana mpaka omwana lwatandika okwatula ebigambo naye nga ebigambo byayogera bizigizaga tebikwataga naye nga gwe you can communicate with him or her naye wootegerera nti ofuuse oyogera na muntu munno nti kati avudde mu mbeera y'omwana omuto ye mwana okutandika okutuula ku ssimu ne mwogera conversation ng'ebigambo bikwatagana asobola agatta emboozi ng'ekwatagana naye kusantulako kumegerera ng'akabwa akasibe ku ggaali omwana wange naakuze byayogera byamakulu kati nkuzizza omwana ekyo kye bayita nti kati omwana avudde mu buto atandise okukula kati omwana omusobola okutwala mu kabiri wa myaka 13 14 nga musobola okwogera emboozi ez'ekintu ekikulu kiba kitegeeza nti gwa muzadde naawe olina okutandika okwaprogradinga windows zo nti ofunye muntu muno musobola okugatta ebyama n'okwogera ebintu by'amagezi okitegedde bulungi nnyo kati kyenkugamba ekintu ekyo n'omwana oyo waddemba okuga ekintu nti kikyamu n'okitegeera abazadde abasinga obungi mwewunza bw'obanga okkiriza nti katonda yakutonda akumonitalinga buli lunaku njala kikutegeeza n'omwana oyo asobola okugamba ekintu muze ekintu kikyamu n'okitegeera wabula tuyina mentality eya African Traditional Society nti omwana tambuulira no mukyuse mentality eyo abantu abasinga obungi mufunye ebizibu mu bizinensi ng'omwana age nti taata this is the wrong way to go omwana ambulira atya sente yazinkolera no omwana aba akugamba nti ekyo kikyamu nakugamba nti akamwa kano n'ebigambo ebiva mu muntu bintu bikulu nnyo goloza lwaki wali weebuuzizaako gwe atalina kasigiri ku mutwe mu lubuto mbigere ebbugumu ly'osso lijjawa obugumu otya era ekikufuula omufu kwe kuggwamu ebbugumu eryo ly'otamanyi era liryalema omuzungu okukola n'omukka w'oviira katonda bw'omala okutegeera ekintu ekyo n'okissa mu bwongo obwo then tandika okucalculatinga nti you have to give time okwebaza katonda you have to give time to criticize us olyoka otegeera ekituufu ky'oli n'omwana omuwa ettime kyaba ayogedde okisenge gy'otegeere kubanga yagenda okudda mu bigere ebyo kati omwana bwe anategeera nti omuzadde musiru n'omwana automatically agenda kubeera musiru waliwo abazadde nga bo bayiika windows ng'ate abaana bebategeera ekyo badde okimanyi tikituufu osanga family nga taata yayiika windows ne mama ali awo aligadde nga linga bwetunda omuzigo naye ng'omwana mu family yategeera kuba katonda at least yateekawo omuntu ategeera mu family abeere ng'asobola okucoordinatinga family kati njagala obbaga ekigambo kino ebintu bya katonda bizibu nnyo temusobola bitegeera era naye yekwekalwa abantu nga mmwe kuba temusobola mutegeera nkufundikira nga nkugamba wanga obudde omuntu akulima empindi ku mabega otegere kyaŋŋamba kiki bw'omala okitegeera weefumiitirize ate njagala okkirize bw'oba mu bulamu wakasobola kukkiriza togenda mu muzikiti bw'oba tosobola kukkiriza nsobi yo togenda mu kereziya omuntu yenna bw'okola ekikyamu n'otakikkiriza nti kitogeeza neweesembereze wali katonda wonna
bubanga ogomwe tokkiriza nti okoze ensobi oba omuntu agenti kino kikyamu singa ffena twalina mentality etegeera nti muntu bw'akola ensobi omanya yensonga lwaki abazungu mu community yaabwe ne mu butonde bwabwe omuzungu bw'akola ensobi ekigambo ekisooka bw'ategeera nti yakoze ensobi agamba am very sorry era bw'alaba okeepinga credibility ye at least 50% ateekamu resignation rate not because omulimu guno abadde yagukowa no asigazeewo kaddiginity ako ekitali kuffe bakaddugala speaker abbye sente abbye ababbye n'ababa nti asigaddewo akyakola buli ggwanga tulina oddi omuzungu ye kasitamanya nti akoze ensobi apology yeesooka next resignation okitegera bulungi nnyo kati obuzibu obuli mubakulembeze ba Africa ne baddugavu bonna wawudova kyekizibu kyaffe ekyo tetukkiriza ate communication kintu kikulu nnyo when you are communicating with the people so njagala obba buli abaganda bange ng'oggyeko president tukulembera nti atukulembedde kya president kintu kyakuyigirako ebintu bingi nnyo lwaki kyakuyigirako ayise mu bulamu buli muntu yenna bw'ayiseemu n'atuuka ku ddaala waali aba mulabiddeko tumulabirako nti buli kimu kisoboka naye kennyini naye nsitula okuva ku ddaala waali n'agenda ku ddaala eriddako kino naawe njagala lwali kikuyigirize babi Itungo teyasanga Kyagulanyi ng'alina One Love Beach Busaabala teyamusanga ng'alina amaka gaawa amaka gemagire no yatandika naye ng'omuntu ate we yamwagalira yalina dreads ng'omwana w'omuntu ku stage era asobola okukiza okuwasa omwami era asobola okukiza okuwasa omuvubuka oyo oba omwami oyo no but buli muntu alina kiraba mu munne era buli muntu yamanya nti anakyagenda okyusa ku munne omuntu yenna atakyuka kiba kitegeeza tulikyuka mu bulamu era tulibwako kyogenda kukola eryo n'abantu n'atayigira mu nsobi buli mwaka yaga banfeze n'omugamba obwongo obukozesaako ddi buli mwaka banziba gwe bakubba batya buli mwaka ofuna relationship n'emenyeka toyigira ku relationship z'enkadde zobadde nazo lwaki zimenyeka bakubye visa emirundi 27 abakubba visa be bambanja otegera unaku ki you have to change your mentality nti yigira ku kintu ekikutuuseeko president waffe ayize ebintu bingi nejali essaawa zino gyali mu kukola yeetegereza buli kimu akyakikonsuming okula kino kikola kityo kino kibadde kitya bano baani in fact kimwane time ey'okuluza n'omwe kyagenda okuzzaako abasinga obungi muganya okukyuka muganya okutegeera buno baka mbusindikira Nyando yosofu muzo okuza ne badde ntegeza eno message njisindikira Nyando direct Muhozi Janet Salimu Sale Anita Amongi Nobati Mau n'abalala eno message yammwe lwakuba Saturday mmanya gammwe amanya gamwe saga taddemu kabakibadde kigendero eno message njisindikira mu 7 kubanga eno political show gutosobola gamba nti ogenda kutta abantu nga abantu basula beepicha bali mu factory bali mu manufacturing abantu guli mu kutta mbosobola okulwanira you can't fight with God Buchango tokuva mu 16 bali bakendedde ko tebasobola abakomero gazimbyo bataddemu tebagwayo okyayagala okukwata tojja bamalayo olye suwaani emu ey'emmere osula mu 6x6 amasuka g'osula buli muntu agasulamu
kiki ekikulemeza ku bantu otuuke n'okutta abantu kuba toyagala bakwogereko? Kankulangire. 1. Ensi Uganda gy'olaba ngenda kunogolerayo Buganda yokka. Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda baagitandikawo. Bwe baali bagabanya ettaka mu Buganda, famire ezimu zaafuna mile ne mile ez'ettaka. Abaasayininga ku mile z'ettaka we bali awo. We bali. Abaasikira mile z'ettaka ezo we bali. N'abaana bwe batandise okukongoka omu ku omu ne bba abazzukulu baagala kutonda. Museveni ne bw'onooga nti ettaka lya Uganda olitutte 80% ogenda direka. Sali musale ne bw'onoga nti ettaka lya Uganda lyonna olitutte ogenda direka. Abantu bakyalina akafansonyi kulinnya Sale, Museveni na Janet agamanya bwe gava bikyukamu. Mwina kye mbali temumanyi. Essaawa zino Museveni ettaka lya Kampala Central lyonna, ebyapa byonna ebitundu 8 ku buli 100 babirina Sali Musale, Museveni ne Janet. Ebya Kampala Central mwe muli ettaka ly'Obwakabaka. Janet, Museveni, Sali Musale ne fame balina ebyapa byonna babirina. N'ettaka eryo lyali lya Bwakabaka, lyaliko bannyini lyo abaaligabana. Where are they? They are nowhere to be seen. Kati wetwogerera baagala kusekiwalinga ekyapa ekitwala owino yenna kitale Clock Tower, kitwala omukyererezi ky'ekyawano ku Clock Tower eky'Abasiraamu, kyambuke wali Ensambya, kitwale eyo mall eryawo, kitwale ne woteri ez'ebbeeyi eziryawo, kitwale na wali ku poliisi wonna ekyapa bakigabako billions 225 500 billion Ugandan shillings hadi ni cash. Bazina bagala kunoonya famire z'abalina ebyapa bazibawe. Naye mbuuza, bonna abaagabana ettaka eryo mu ndagaano y'olwenda bali luddawa? Ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira, tuli mu kabuga. Eyalina abakyala wa Bungereza yagireka dda, ne mutabani wagenda gireka. Yisa abantu obulungi, beera n'abantu, kubanga watali bantu tolina ky'osobola kukola. Without people nothing you can do. Kino mujja kirabako nga nfundikira. Buli Museveni lwalwa mbuyinza eggwanga lyolekera akatabanguko. Museveni lwalwa mbuyinza n'olemera mbuyinza eggwanga lyolekedde akatabanguko. Litya kuggwe ne mutowo Pilato, kuggwe ne mutowo Pilato waliwo ayinza osooka munne. Kuggwe ne mutowo Pilato waliwo agenda osooka munne. Lwabutakozesa mitwe gyammwe. Nabutategeera. Nze nsinga bwenjira bwenjitwala. Abangoberedde ebbanga n'abandabye muntu abali babaddeko mu komenti gye mbaddeko, sirina budde bukayana na muntu. Sirina budde bukayana na muntu, ekyo kyo Katonda sikana na muntu. Era bw'olaba nga nkanyemu eddakiika 2 n'ensirika ne neetugga ne ŋŋenda ematugga manya nkutadde kola buli ky'oyagala. Nkuteekako gangege.
nkiwabudde buwibudde bwofuna obuzibu naye njala kugamba ekigambo kimu okusirika kwa bannayuganda Museveni tolooza nti basiru mutowo oli Piraato okusirika kw'abantu tolooza nti ki busiru kati kino statement eno njibagambye naye kino bayinza obutakireeta mu mawulire bwe muwulira nti mu Uganda waliwo refugee camp gye bagadde munzijukizanga mbawo information gano gonjagala gasigaza bwe muwulira nti mu Uganda mulimu refugee camp gye bagadde very soon munkubiranga essimu onsikira message nti gaagano gafuluma waliwo refugee camp gye bagadde kuzimu eziri mu maserengeta ga Uganda bwe muwulira nti balina refugee camp gye bagadde munkubiranga essimu nga lumbe ejjo tuwa information ekwatagana ku refugee camp gye bagadde bagigadde ngenda boa information munkubiranga essimu mbeerako wano essimu yange ebeerako okuva ku makya mpaka saa mukaaga ogw'ekiro eddako saawa emu ey'oku makya munkubira muŋŋamba owaaye jangu otuwa information refugee camp bagigadde nja bayira information mugenda gita naye njala bagamba ekigambo kimu buno obukya buziba tusaba obulamu bbanga ttono nnyo mugenda kulaba ku Uganda empya ate enywera yeerima saagala muntu yenna oggwemu maanyi saagala oggwemu maanyi sigala wooli kola ky'olina okukola kyewandirowooza Kyagulanyi okukola gwe sooka okiteeke mu nkola kyewandirowooza pulezidenti okukola saa zino ky'oba oteeka mu nkola gwe ng'omuntu tofa ku biki byogera ku social media kubali ina propaganda tobifaako ogwo gwe mulimu gwabwe gwe gubasasuza gwe kola ky'olina okukola ku lulwo Museveni okujja mu buyinza yasooka kukola kye yali alowooza ng'omuntu n'akiteeka mu banne individual matandika okukikola tandika okukikola gwolina okunyigira ku liiso li munyigireko gwolina okunaabira mu maaso munaabire mu maaso okitegedde bulungi nnyo enywera yerima awaffe oŋŋamba otya Sirwajja okwota eyajja okusaba obuddamu kati yafutubadde ku ggwanga emyaka 4 n'ettaka lyonna mu Uganda liriye oŋŋamba oti yajja okunoonya obuddamu nga yasalansala okuyingira ewaffe kati yafutubadde mu Uganda emyaka 4 njana n'enteekateeka etwala eggwanga abantu okusirika si basiru Museveni nga bwe yatula nga ateeseza Amini n'Obote nakati abantu batudde batuula nkidda Museveni nga bwe yatula nga ateeseza Obote n'Amini nakati abantu batuula the moment you stay in power for long and you become a dictator enkomerere bambi bannange buli muntu woliguma tuwongera bakubiriza n'omulango takungula ne babajjewe ettaka nga bagembu bali tutte balikyusiza sigaze endagaano yo sigaze ekyapa kyo we bakugjewo manyi ne bw'osanga okalina tokyakyala tokyakyala ngenda kugamba ekigambo kino mwanyinaze senga wange kojja wange yonna gy'oli sigaze endagaano yo sigaze ekyapa kyo ettaka lya Uganda lyagabanyizibwa abafuzi b'amatwale buli kitundu kya Uganda kirina ekyapa kyakyo buli munnayuganda eyagula ettaka ly'ekyapa alina ekyapa kye buli munnayuganda eyagula ettaka ku ndagaano yalina endagaano nkulu nnyo n'okusinga ekyapa kiwe buwibudde wano wentudde waaliwo abasiriya miliyoni 3 nga badduka buli kimu bakireka emabega amaka gaabwe faamu ze buli kimu bizinesi kasita bagamba nti omumpembe bamugjeeko buli musiriya yagamba bapaakinga magatuddayo
era buli kintu kyonna ekyawe baakifuna. Eyayina ettaka yasangako faamu yagamba salaamu aleikum, Allah weebale. Eyasangawo kalinaga Allah weebale. Eyayinawo ebintu bye already nga babikyusa nabikola bibaga yagamba Allah buli kimu baakifuna. As long as you produce the evidence of the document that you are the owner of this land or this property. Teweerumya togenda mu kooti ya Museveni, ekooti y'abantu gyeri. Saagala weerumye mutwe. Saagala weerumye mutwe mb'ogenda mu kooti ya Museveni kulwana ettaka myaka 2 mulwana ettaka. No! Kuuma endagaano yo, kuuma ekyapa kyo. Kaabere nga family member yatunda ettaka lyammwe nga temukkiriziganyizza, ekkooti zirituula. Eyattibwa omwana we nga tofunye bwenkanya, ekkooti egenda kutuula. Eyattibwa mukazi we nga totegedde baamutta bati, ekkooti ejja kutuula. Omuntu we yabula, ekkooti ejja kutuula. Abantu gye bali abali mu system abadduka nga bakoye okukola ebikubiro gye bali beekuweese, balinda nsi eyo kukyuka. Bakulage nti wano waliwo Massigrave. Mukebere awo waliwo abantu abayiibwa awo. Mukebere wano waali ekitulugunyizibwa. Mukebere nga bwe baalaga nti Amin yalina safe house neto kya Kyemba mu Lubiri n'ebitundu ebirala, bagenda bibalaga. Nsamuka mu mpangaaze wadde nnina ebizibu. Njagala kulaba ku lunaku olwo. Nsamuka mu mpanga wadde nnina ebizibu. Nsamuka mu mpanga njagala kulaba ku lunaku olwo. Lwaki ne bompayo ennaku 3 nga lumaze okutuuka ne bontwala. Nja kuba sitoma. Video wede mukaba 13 mpeera mweraba. Buli mwayagaliza munne emirembe era buli omwategeere nti kyosiga kyokungula mweraba.